libadde essanyu na kubinuka Masejjere mu Bwakabaka obumanyikiddwa nga obwa Tooro nga buno busangibwa mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda mu kibuga ekimanyikiddwa nga Fort Portal olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Mutunda oba Sebutemba mu Lunyaanyimbe eddaaza 2024 lwe giweze emyaka 29 beddu bukyanga musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Lukirabasajja Omukama oyo Nnyimba Kabamba Egululukidi owookuna akwata entebe n'atandika okulamula Obwakabaka bwa Tooro ng'addirira mu bigere kitaawe omugenzi amanyikiddwa nga Patrick Dauda Matayo Kaboyo Olimi owookusatu ng'ono yakkirira ewa Walumbe Ttanda ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwamuwakanya omwaka gwa 1995 era ng'omukulu ono yakkirira ekaganga ku myaka egy'obukulu 5 beddu nga yakkiririra mu lubiri lwe olusangibwa mu kibuga ekimanyikiddwa nga Fort Portal wabula waayita wiiki emu yokka anti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Mutunda oba Sebutemba omwaka ogwo gwennyini omukulu amanyikiddwa nga oyo Nnyimba Kabamba Egulu aliko kaakano ng'atemera mu myaka egy'obukulu 3.5 baasalawo okumutikkira adde mu bigere bya kitaawe akakkalabye Abatooro baneeno lyerimu ku ggwanga erifubutuka mu bugwanjuba era erikola ebitundu 3.5 ku population oba obungi bw'abantu abali mu ggwanga lyattu Uganda era omukulu ono yafuna okusoomozebwa okw'amaanyi naddala okuva eri Kazini Prince we omukulu amanyikiddwa nga Daudi Kijjanangoma ono yali agamba nti alina okukakkalabya enteekateeka wabula enteekateeka ze zonna zaafa ttogge anti omukulu zagenda okuwera ssaawa 4 ez'okumakya ku lunaku luno lwennyini nga yamaze dda okuyingira olubiri olumanyikiddwa nga Karuzika n'olusangibwa ku kyalo ekimanyikiddwa nga Nyanyamuka nga kino kisangibwa mu disitulikiti eya Fort Portal era zagenda okuwera ssaawa zino nga bamaze dda okumulisa ekijjulo eky'obulo ekikakasa obukulembeze bwe era yali amaze dda okukuba eŋŋoma eneŋŋoma ebeera ya buwangwa ekubibwa Omukama yekka eŋŋoma eno eyitibwa Nyarebe omuto ono yagisandabula n'evaamu amaloboozi ng'abasekabaka oba ab'Omukama abaasookawo kino ne kyongera ddala okubalaga nti yasaanidde Omukama ye Omukama wa Tooro owe12 kasookedde Obwakabaka bwa Tooro butandikibwawo mu mwaka gwa 1803 gy'emyaka 149 emabega nga bukutulwa ku Bwakabaka obumanyikiddwa nga obwa Bunyoro era ng'Omukama yasookola mu Obwakabaka buno bamuyita Kaboyo Olimi ow'olubereberye ono aliko wa namba 12 era olw'okuba nti obukulembeze bwe yabukwata akyali muto yayambibwako nnyina omulungi ng'ono ye kwini w'Obwakabaka bwa Tooro omukyala amanyikiddwa nga Best Kemigisha Kaboyo era nga ye nnyina omulungi amuzaala era Obwakabaka bwa Tooro bye bimu ku bitundu mu ggwanga lyattu Uganda ebyaweebwa omugenzi yali omukulembeze wa Libya okubeera patroni waabyo ng'ono si mulala ye mugenzi Muama Muhammad Abu Minyara Al-Gaddafi eyakkirira ekaganga ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo omwaka 2011 ku myaka 69 egy'obukulu olunaku olwaleero Abatooro mu lubiri babadde basagamba kukira akimezeza kwanjala nga babinuka Amasejjere oluvannyuma lw'Omukama ono aliko okuweza emyaka 29 ng'abakakkalabya bukwakku era emikolo gino eno akulembeddwamu ng'alina ennyina omulungi Best Kemigisha kosa n'omukulu amanyikiddwa nga Mujeerwa Charles Musunga Kamurasi ono yakulira ekika eky'abalangira ekimanyikiddwa nga eky'Ababiito ngenda kuleetera ebyafaayo eby'Obwakabaka bwa Tooro olwomba nsimbula nze Omwana Soda Export TV YouTube channel subscribing TikTok following Omwana Soda Facebook Omwana Soda sharinga tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tusimbudde n'ebikwata ku Bwakabaka bwa Tooro tubagaliza amajaguza amalungi ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.